Pulezidenti Museveni atuuse ku kkanisa ya Petero omutukuvu ennyakatale ettuntu lya leero era nga yaniriziddwa Ssaabalabirizi wa Uganda His Grace Stanley Ntagali n'eyali Ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi n'abakulembeze abalala bangi mu miziro emiyitirivu okuva mu bantu bonna. Bw'ati ayolekedde awategekeddwa omukolo ng'akulembeddwamu abategesi nga bano bonna bakulembeddwamu John Patrick Amama Mbabazi omubaka. Mu kwogera kwe Museveni agambye bakitaffe mu Katonda nti bakoze omulimu gwa ttendo nnyo okulyowa emyoyo gy'abantu n'okuteeka omutima omusaasizi n'okusonyiwa mu bantu ekireeseewo emirembe n'obutebenkevu mu ggwanga ekigendera ddala okuyamba enkulaakulana mu kiseera kino. Wano era akuutidde ekkanisa okwewala ennyo okutemaatema mu ttaka lyayo nga kino kivaako obusambattuko mu bantu ko na bangi okulaba nga bagenze ekalannamo. Agambye nti ekkanisa erina obuvunaanyizibwa okulaba ng'abantu ba Katonda beegattira wamu mu buli kintu kyonna nga guno mulimu mukulu nnyo okusingira ddala okuzza abantu obuggya mu myoyo n'emibiri. Okusaba kuno kukulembeddwamu Ssaabalabirizi wa Uganda Bishop Stanley Ntagali akubirizza abakkiriza okulaba nga wabaawo emirembe n'obwenkanya mu byonna bye bakola. Ntagali asabye abantu ba Katonda okukola ebyo byokka ebireeta obutebenkevu okusobozesa eggwanga lyattu okugenda mu maaso. Asabye abakulembeze okulafuwanira ennyo emirembe n'enkulaakulana ssaako n'okuggya abantu mu bwavu obususse. Okusaba kuno kubadde ku lutikko ya Petero omutukuvu ennyakatale mu disitulikiti y'e Kanungu ng'ekkanisa ejaguza emyaka egiwera ddala 100. Kino kiddiridde okubeera nti ejaguza emyaka gino kasookedde Diini eyingira mu kitundu kino eky'Ekigezi. Bannaddiini bangi ne bannabyabufuzi ssaako n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo beetabye ku mukolo guno. N'eyali Ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi abaddewo era nga ye yakulira olukiiko olutegesi olw'omukolo ogwo.